Nze kati kankubuulire sigamba nti olw'okuba Honorable Ssegiriinya ne baani era mpakanya n'aki ababaka ogamba nti tebajja kgenda mu paalamenti olw'okuba ababaka bannaabwe tebannabata abantu bonna gye bali mu kkomera abantu bajja tulowooza ku babaka bannaffe kiri ekyasooka baali batuufu nti bannaffe tetumanyi gye bali maama we tamulaba mukyala we tamulaba balooya be baganye ekireka kakati we batagendayo kitegeeza nti abaana bonna abasibiddwa 1,500 bo si bantu abaka ba parliament abali ku opposition era mbali nga kikubuza nino nyambe n'okireeta bwe kibanga kusaba yayo tebali mu parliament naye ng'ensonga egamba nti bano babaka bo yengeri gye balabye oba oli awo eraga obutali bumativu bwabwe anti engeri kyendala ey'enjawulo kiri ekisooka kyali kituufu 100%. Honorable Alan Ssewanyana maama we bamuganye omulaba ffenna batuganye olooya we bamuganye mukyala we bamuganye tetumanyina gyali talaba musawo ne Honorable Ssegiriinya kasita babaleese mu kkooti the only way kuteekawo omulamuzi bakkirize condition ez'obulwadde kati ng'obadde abasibe bangi bali mu makomera babatwala mu kkooti maasho twalisoose kuteekawo mbeera abantu butabatwala mu kkooti maasho temukikoze mukikola ku babaka ng'ababaka ba paalamenti mukikoze ku babaka bammwe bemuli nabo abaana bafudde olw'okuba kati omuntu akifuna ekifaananyi kirala ti olw'okuba kikutte ku mmeeya olwo NRM ogiwadde omukisa ti temufa ku bantu bali twakikola ku Kyagulanyi embeera mu kibuga naye kasita baba tutte mu kkooti tuyina kuteekawo pressure y'abalamuzi condition z'abano eziri mu mateeka kuba kati babaleese mu kkooti tosobola kuteekawo mbeera nti kkooti nayo giteekeko pressure ekyo kiba kikyamu kuba tulina okubalansinga ebintu bino kati tulumirirwa ggwanga wabula paalamenti yennyini ekyuse etteeka bino byonna bitutawanya mu paalamenti bo bennyini be babikutte omuntu aleeta motion egamba Ssegiriinya atulugunyizibwa lwa bintu bibiri okusooka ne Alani bamusoosa mu kkooti nto ezo ennaku 18 olwo ate ne bakola gundi bamuleete mu high court lwaki lino etteeka teritukyusa ekyokubiri condition ki eziweebwa ekyokusooka bano ba senior citizen wabanga abantu wabawo ebipapula bisamonisi nga biyita mu sipiika ne beereeta okujja nga gavumenti erina kyeriko ne beereeta n'obagamba nti n'obatwala e Masaka ku poliisi ne basooka bagenda ku poliisi e Masaka ne beeripotinga ne balooya baabwe n'obagamba enkya mukomeewo saawa mukaaga era ne bakomawo ate lwaki obakwatira ku mulyango gwa geeti singa Ssegiriinya oba Honorable Alani obasanze nakasero awo deployinga ekyo Attorney General yakizeemu n'ategeeza nti ajja bakwata emirundi gyonna nze siganye kwata singa banababazize ati lindako siganye kwata Attorney General naye ammalamu mangi muganda wange Kiwanuka mwesiga munabyamizannyo munnange nkugambye omuntu omuweereza summoners through speaker najja ne yeetwala e Masaka olugendo luzali tamanyi kyagenda mu kkomera yali asuubira kudda n'atuuka ku poliisi n'akola statement n'omugamba nti omuwadde bondi akomewo enkya saa mukaaga n'akomawo kati ate lwaki odiployinga emmotoka 10 ku mulyango gw'ekkomera ng'afuluma nze ekizibu kyange sikwata era ne bwe yali mulese n'atuuka awaka n'addamu n'amuyita kubanga wamuyita ng'alina Japan n'akomawo n'atatoloka kati wabadde olina bukakafu kinti agenda kutoloka kubanga omusajja Samonzi zaabwe zajja Honorable Ssewanyana ali Japan Honorable Ssegiriinya ndowooza ng'ali Netherland ne bayita ku kisaawe Entebbe ne batuuka awaka ne boogera n'eri bannamawulire ku makya ne bakwata balooya baabwe ne bagenda e Masaka gwe wennyini gavumenti n'okkiriza ne babawa bondi ne basula awaka basula Masaka ne bakeera ku makya n'obatwala kakati njagala ombuulire environment kye yabadde ku mulyango gw'ekigo eyakudiployingisiza ebyo kifaananyi ki kyewabadde oyagala okulaga babaleese mu kooti era ne babazaayo tujja kwongera okugoberera ensonga eyo nga bw'etambula naye oba kifaananyi yabudde kitambula kinjagala